kati musanyufu kati abaami bano batukyaliddeko baagala kumanya embeera gye wayitamu wayiye otya amagezi agakuleeta ewange ku foundation oba ku NBS okubeera nga wantuukako era wafuna otya omukisa nemba nga nzija eno ku ground ewuwo byali bitya tunyumizeeko kuba nange kati mbyerabidde nkaddiye atubulire just byatandika bitya ebyabaawo dakika ng'emu bbiri zokka era biweddeyo mu dakika bbiri mwere mafunza kakati bwatuuka nga tuzimba awantu wano balima tubeera sente tuzimba ennyumba ng'eggwa nazijja nga nzitula ebintu nga mbiteekamu nga tukolawo kapate ngera ng'amala ng'aa naye ogenda kutwongerera ku ddoboozi tuddeyo senyi omwami yagamba olwo nga wano asanzeewo buzibu ki kati ye yalina kakodyo ke alina omukyala wayagala okuleeta ndowooza nga ŋŋamba tuddeyo nga tuddayo nga ŋŋamba alindako bala okutereeza emirimu tulabe batunatandika okukolera ekiyindi jukira tuli senyi kumbe omukyala alabika ali yamufuna dda ng'amusitula ng'amuleeta muno ng'olwo oliwa bamuleeta senyi okay ngenda okutegeera omukyala yamuleeta muki mwene ennyumba nasitula bintu byange ngambireeta nga naawe ovaayo essenyi ng'odda ngambagamba munviire wano bwange mulabe gye mudda nga balemerako bwe balemerako nga mukavuvuŋŋana akangi nga tugenda mu erosi ng'etusindika ku poliisi nga bamuyita nga bako yannyonnyola kati ye ng'omuntu yeewa amagezi oba ayina eyamuwa amagezi n'amugamba agendewo omukyalo ono aloope n'akusookayo n'asookayo mukumala okuloopewa omukyalo olwo ng'akuvunaana musango ki nti nze yaŋŋamba nzije nnyingira ennyumba neŋŋaana ate nga najja nennyingira ennyumba n'ebintu n'embyota ne tukolawo ne kabbate n'agamba ate ofulume kati ye n'ayita eri nandyamu olukwe n'ayita omukyala n'amuteeka mu nju animbalimba akyamala kutereeza mirimu wa senyi munnange mukumala okugenda okuwaaba omusango ne gumusingirayo nali ndi awo nga bagenzewo omukyalo ono nga nkubira essimu omukyalo ono aŋŋamba maama atimu jangu enkya tukwetagana ku lediyo obeeko byennyonnyola nga ŋŋenda waliwo senga wange yamperekerako nga bambuuza nga mbinnyonnyola bulungi ng'omusango nga gumusingirayo ng'alaba naye awo ye ne mukyala bali ne mukyala w'omugole bibala okugwa mukyala nakanga agamba bw'ati enkya nzigyeyo ku ground nina gwe nfulumya nina gwe nnyingiza olwo afulumya ani ayingiza ani mukyala muto gwe yafulumya n'ayingiza nze mukyala mukulu nannyiniwo abantu beekeera saawa emu yennyini wano era ddala 12 nga bali wano naye ng'omuntu ali bw'ati alinda mukyalo ono ajja alaba olutalo luli wano okutaasa nga zze kusala mazima nabwenkanya olw'obungi bw'abantu wano twasooka ne tuvaawoko ne tuddako wali eri waliwo akasaawa awo wamami lubegaawo we twateeka ebintu ebyo kati oluvannyuma nga biwedde amaze okwogera ekyo nti nina gwe nfulumya nina gwe nnyingiza agamba nti tugende wali awaka wano wetuli ebintu bya mukyala muto bifulume ebya mukyala mukulu bikole ki bingi olwo omukyala muto yayinamu bintu ki mu nnyumba mwalimu ebintu nga wonooyingira mu nnyumba n'oteekamu ebintu ebikozesa olwo nga basula mu kisenge ki mwe wali osula nze nali nsula mu kirala kati ate bo nga ennyumba erimu ebisenge 4 amadiira 2 n'ebisenge 2 kati bo nga bakolesaako kimu so ekikyo kyali kyasibwa nga kyasigala awo nedda tekwali kufulu ne bateekamu botesi bintu abagenyi we bajja ndooza ne babeebasaako awo wamalawo bbanga kiwano ng'oli mu mbeera y'okubundabunda nga bo bakozesa ennyumba nga goli oba oli bwabweru gwawera gyawera emyezi nga nvudde eri essenyi gyawera emyezi ndooza ng'ena ng'osulawa yali alina ennyumba gyampangisirizzaawo naye ng'ennyumba eri
esula kuyegeyege kugwa n'obutabu nga mukisasula sinemeka omwezi twagenda mwero sinagamba angumiikirizeemu ampeyo emyezi 6 mala okufuna sente z'ekkubo wano bamuwa sente z'ekkubo $229,000 abakola ekkubo lino angumiikirize bwenaba amaze zifuna nzimbire mukyala muto mukyala ye alyokadde mu nju ye n'abibuzaabuza n'alimba naye nga sente yazifuna ez'ekkubo sente yazifuna ne bazirya bazimuwa $229,000 teyampako yadde 10 n'abaana n'abandekera tampadde yadde olwataano tabaweerera si mmere si kulwala siki yadde okwambala baana bameka bali abaana 3 bukyanga abansulya kati giweze emyaka 5 nze neeyiya wasulako ku lubalaza oba wabweru nasulawo ku lubalaza awo okumala ewiiki ezi wabweru awo mu kavuvu nga bo basulawo nga bakuyitako ne bayingira nga gwe mu kuyingira bw'ati yalinnya mu bbaafu waliwo ebbaafu eyalimu engoye nene n'agimenya ebbaafu nga yaani yali yange ng'erimu engoye nnyingi bintu bye nali ntadde ye yali ekolanga kabadayo nga kabada n'ayingira nagulawo ne beebaka nze nensigala wabweru n'abaana okumala bbanga ki sigalawo n'abaana 2 kati omwana omu ne bamutwale wa muzeeyi oyo Ashima oyo omugala bamutwale wa muzeeyi olw'empewo ono omwana aleka aveewo bamutwale wa jjajja nesigalawo n'abaana wasula ku lubalaza okumala bbanga ki 2 nga omwami wo bwe mwazimba ennyumba eno yawasizaamu omukazi mulala basula muno nani ne mukyala muto oyo musawo musawo wa kinansi oba musawo bana abazungu aba medical mbale manyi wa kinansi ndi tumanyi mama Fiina yekka muzungu atunda panado uteekako abantu amazzi bwatyo nafuna naye akamubeeza nenga si yali awo wakabi kuki ye bwalowooza njakubeko wakabi so wasula ebweru okumala wiiki 2 n'abaana ng'empewo bafuwa olwo nga mulyawa mulyaki twali tweyiiya awo waliwo omwami yali asula awo waliwo ka boys quarter oyo mwami nga tannaba kugulawo waliwo omukyala we yafumbanga n'atuwaako netulyako kati waliwo n'omukyala oyo senga wange senga namugayi n'agendanga ewaka n'aleeta emmere n'aleetayoko ku mmere n'essigiri n'atufumbira kawo kati bano nga bakeera ku makya ne bafuluma ennyumba ne bakuyitako ku lubalaza nkugambye omukyala nga mpitako n'amala n'asibawo n'agenda n'omwami naye n'agenda fe ne tusigala wano nga mwami tofukamira namubuuzaako naye nga yabuuzika wanje wagezaako mubuuzaako namubuuzanga wasotya ndo taata atimu ko ye oluusi nga taddamu oluusi nga gamba gye ndi oli otya n'atambula n'agenda kati nga bw'omenya n'oyingira ennyumba nagamba kankiwa obudde era mu kukiwa obudde nafunamu kakati tukusanze wano ewaka omwami yakusookayo wa Nakapachu n'ojja oluvannyuma omusango ne gumusingirayo bagendanga leero ono nankubira essimu kuba yamugamba nsomera ennamba ya mama atimu nankubira essimu neŋŋenda enkeera nabo ne bajja ne tuwoza musango ne gumusingirayo okay kati okuva embeera eyo bwe yaliwo ne bwe tukusangidde wano wayiseewo bbanga ki emyaka kati 5 okuva lwe wafuna obwenkanya twayawukana 2017 ate mwayawukana ng'oli mu nnyumba y'omusajja ibeera sirias mukuba n'okubagamba nti mufulu ono naako omulaba yamugamba yatoola emitwalo gyali ena n'agibawaawo waliwo ne bakiyamani n'abagamba sente zino mugende muleete emmotoka musenguke mugende ne basooka ne bakola emputtu n'abeera eri ku lediyo gye yali n'agamba abeggulama bw'aba abantu bwe baba nga balemedde mu nnyumba munkubire essimu nzije nkomewo olwakiwulira agenda okulaba enkeera ng'aleeta emmotoka yapaakinga awo wonna temwenyega wadde n'ekigambo n'ekimu we yamala obipaakinga nga biweddemu kuba nebyange yabitwalira tekisoboka nangamba yatwala ki ekikyo emifaliso gye nali naleeta ogwasooka nga mwegiri omukazi yagenda ebyo byonna yatikka n'atwala sideboard n'atwala ne mutunuulya ne ŋŋamba Katonda yasalawo osanga muddaali musasula we yali amaze paakinga ebintu agenda n'aŋŋamba bw'ati nyabo wano nkulekeddewo wawo nkuwaddewo beerawo okuumewo buli kimu ekiriwo kiddukanye nenfukamira ne ŋŋamba neeyanziza nnyo mukwano weebale nnyo weebalire ddala
ng'omwebaza n'atambula n'agenda okuva ku olwo tatunulanga mabega abadde ng'akomangawo ng'aweebwa amagezi okujja okunkolako effujjo nga nkuba bamuwa amagezi ag'ekisiru najja nankuba eyajja nakuba yankuba emirundi egi ngenda ku poliisi nemuwabira ne bamukwata ogasooka n'ogwokubiri ogwokusatu awo nali nsimbye obumuli nga buva kuli paka kuli najja ne jambiya n'agamba hati ndeetera enkumbi agamba mutabani wammwe najja n'atandika okutematima obumuli obwali okubonna nali ntaddeko engoye zaye nga nyaniseko engoye zange n'alyoka addira ejjambiya bw'ati n'atoola lumu ku lumu ng'asuula wansi bw'ati takwatako nangalo ze agisaawo jambiya ejjambiya nga nyimiridde awo namutunuulira naye nga sijja kumunyega n'atandika okutematema obumuli bwonna kati mu busungu obungi ne mugamba ekikutemesa obumuli obwo obumuli nabusimba nga bulabisa bulungi awaka kiki n'agalula enkumbi n'agala ogintema Atimu najja n'amugwira bw'ati mutabani wange. Wa myaka emeka olwo Atimu? Ali myaka ndowooza nga 12 ku 11. Namuga taata tota maama. Sorry. Nenziruka ne mwetaasako nenzira wali bwenti nenkubaawo enduulu. Oyo omwami nebange Kasimu. Najja n'amuntaasaako. Ne balwanira awo. Ne neighbor. N'amuddamu n'amugamba bw'ati. Mbadde nzize kutta oyo. Naye nga omuntu asizaako leka nfaafagane naawe. Ne bakubagana. Ne neighbor. Ne neighbor. Olwo balwana boogera bigambo ki? Chairman yaliwo yali aveeyo bali balina olukiiko lwe bava. Balwana boogera bigambo ki oba balwana kimugunyu teri anyega? Byali bingi kuba abantu bakuŋŋaana mu nkuŋŋaana gy'essaamanya abantu bawera abakazi ne bakwata amayinja. Sorry. Omusajja n'amugamba wagamba omukazi wamukuwa tokyamwagala wamulekaawo. Kaakati omwagaza ki? Era n'olulala gundi neighbor. Era yajja nankuba neighbor oyo n'amuntaasako oyo mwami Mboowa. N'amugamba omukazi wagamba wamukuwa omwagaza ki? Abaana toyina ky'obaleetera. Toyina k'obawa si fees. We balwala nfumba kigaji n'embawa. Ne basobola okubaawo. Sorry. Sukulu fees zembawera ku ssomero mpaka sampakase mu kyalo. Naye kati wano wentuse mpulira nkooye. Koyo okulima. Sina mulimu gwenkola. Kakati mama ati mukambuuze. Okuva ebyo byonna lwe byaliwo wayiseewo bbanga ki? Okuva omusajja lwe yasembayo okutulugunya wayiseewo bbanga ki? Okuva lwe yasembayo okuntulugunya. Ndowooza kati emyaka giringa ng'esatu. Taddanga. Abadde ng'akomangawo nkugambye nti abadde ng'akomangawo okujja kunkolako ffujjo. Kunkuba. Okitegeera. Olala yajjanga ng'atulugunya abaana nga wajja atuukira ku baana n'abakuba. Endulu neevuga ne tulwanaganira wana abantu ne bakuŋŋaana. Ne bamubuuza onywedde enjaye lwaki ova eri atojja okuba abaana bakoze. Ayina ekitamiiza kyonna ky'akozesa. Ekiseera kye nabeera naye yali talina kitamiiza ky'akozesa. Tulowooze nti bamufuuyira mmindi. Simanyi. Wabula nze ŋŋamba. Gwali mutima gwe mubi bubi. Ndowooza ng'awulya tanneetaaga ayagala kungoba afuba alabe nga nkolako effujjo angobewo akomyewo omukyala wooli. Owokubiri. Kye kyali ekigendererwa kye. Extra digest mugoba songa. Naye banga bamufuuyira emmindi eddogo likwata ayagadde. Bw'oba toyagadde likwata. Nze bwe ŋŋamba likwata ayagadde. Kuba osooka ne weebuuzaamu naye luli nsaali bwenti lwaki andi kati ndi bwenti. Kiraba n'osooka n'okyebuuzaamu. Kati tuli ku extra digest mugoba nsonga twazze tutunuulira abantu mu community and society abayambye abantu ab'enjawulo. Omukyalo ono mukyala Nakapachu Nanteza Rest akola ku radio NBS Jinja adduukirira abatalina mwasiriza abaana abakyala abaami abazeeyi abavubuka n'abalina n'abantu abaliko obulemu ku mitendera gy'enjawulo. So omukyalo ono ali wakati wano ye maama Atim era nga y'omu ku ba beneficiaries of services z'omukyalo ono Rest Nakapachu. Atunnyonnyola ha story byayiseemu ne waatuuse olunaku olwaleero. Amaka gano we tutudde bagazimba n'omwami we ne wabaawo ebyabaawo. So naye olwaleero aliwo yekka n'abaana be babiri. Bali basatu omwali eri. Bali mubeerawo abaana bo bali bana. Bali basatu omu abeera eri namutwala wa muzeeyi. So mubeerawo n'abaana babiri. Katuliwo babiri. So yembeera gy'ayitamu eyo gyali mu kutunnyonnyola akadde kano.
omukyalo nali overwhelmed because she has a lot on her back. Abantu badduukirira bali mu bikumi, bali mu thousands of people ku mitendera egy'enjawulo. So tusazeewo tunoonyeyoka abantu ab'enjawulo tunyumyemuko nabo their story. Waliwo kye bayita gender based violence GBV. Abakyala bangi nnyo batulugunyizibwa abaami baabwe. Era bw'otunuulira domestic violence mu ggwanga Uganda, honestly the numbers are just rising every now and then. Era nga police, LC n'obukiiko oba ne organizations ezidduukirira abakyala honestly mugezezzaako naye kibulamu nti omukyala ng'ono her story eyina ne evidence ku neighborhoods nti bamukuba baagala na kumutema oba kumutta. So out there tukubiriza abaami n'abakyala tukomye obutabanguko mu maka. It starts with you alaba or with me ali mu kukyogera. Mama Hatim tugenda kubanga tukuleka twagala kwebaza embeera eno giyiseemu okuyita mu mbeera eno kibadde ki kyoyinza okugamba omuntu oyo kyekikuyambye okuyita mu mbeera eno okubanga tusobodde okusanga nga toyina lubale ng'oli mulamu okyassa okuyita mu mbeera eno okuba nti nali nkwatagana n'abantu b'okukyalo nga that is very good. Abantu b'okukyalo babadde nga banziruukirira babawulira endulu ne bajja ne bambeererawo ne banjogererawo nsobola okulabika nga ndi mulamu. Olulala yaleeta ababbanka ayagala kusinga nnyumba mu bbanka ajja ayimirira bw'ati maso g'ennyumba bamukube ebifaananyi babitwale. Owa banka amubuuza ate ono ye mukyala wange gwe owa banka namuddamu ne mugamba please nze sibangako omukyala we yandeka wano nze siri mukyala we ng'amubuuza mulina entegeeragana naye tye era akimanyi bulijjo banka yempa ssente namugamba mbalemu bbiri ng'onviiridde ennyumba teddamu mu banka ngoba wa banka nemugamba nawe tambulirawo yali alemeddewo nengena nenkwata ejjinja nsobola omwetaasa akanviiri okiwulira wabanka nakwata elementi. Mama Ati gwe toyagala ntandikwa bawagenda ofuna yali ntandikwa agenda ajjeyo sente bamuwe sente agenda yeetereze banka ejje nfumule mu nyumba oyita musiru nasomako naawe paka kyakomeka wazimako paka kyakomeka yakubira abadde alowooza musini yayakubire n'okoma mu ttaamu yakomeka yali yakubiri yaweddewo. So Mukasa y'ensonga bano be bakyala abatutuusizza ku eyo event okubeera nga twagala kati Mama Ati mwono bwali nti ya stabilizinga wano kumuwa kasente bwe tuba tusobola okumuwola abana abakazi bayiribi ne bw'omuwa emitwalo 5 n'asobola okulandira okwo n'omanya nti so zizazaamu ate wali kati olaba yazimba ne bw'oba muwadde bisolo byakulunda era asobola okukola. So bano be bansuza bano nga seeba single mothers bakazi gye bali abasobola okweyirawo omubiri. So anyway Mama Ati tukwebaza tujja kwongera okuba nga tuba checkingako nga tutambula ne mukama waffe oyo Nakapachu wa Nakapachu Foundation tujja kuba nga tuwongera naffe okuba noonyaako tubeeko n'ettafaali lye tuteeka ku community oba society ekyo kiri tujjukirwako nga tuzaaye. So tukwebaza okubeera omukyala omukozi n'okubeera omukkakkamu n'ekirala weekwase nnyo Katonda yekka ajja okkununula mu buli mbeera kati ffe katwolekere tuddeyo nate tulabe banna abalala bangi nnyo batulindiridde. So abaana tubatumidde naawe tukwagaliza birungi byereere tutunulire mbadde nyumyamu n'omukyalo wa boda atuleese n'atugamba nti wano on average wabaawo abantu nga balwenjingira mu 7-10 Monday to Sunday. Abantu bano ebizibu byabwe bibeera ki era obigonjoola otya single handedly? Kugamba si kyangu kutoba naye era okuba nti ebizibu byanjawulo ekisooka nga bwe nkugambye oyo kati ye yeetaaga justice
amasanyalaze gwe gakuba mulimu abazze nga ba DNA musajja yaleese mukazi we bali awo mu tent yakazaala abaana 5 ng'ali mu bufumbo bwa mirundi 2 so tugenda kuba tukolako DNA omwana omuku bwe muzuula ndaga butonde sente tuzijja ku radio tutuula abawuliriza ne tukola programu ne basonda ne tufuna sente ne tukola ekyo nti n'abawuliriza bali so supportive ngoyo mukazi we Kenya gwe nkugambye buli banka yali emubanja simanyi platinum $3,000,000 simanyi gundi $1,000,000 gwezitite yeewola n'empulira n'obusungu naye abakazi basonde sente ne tuziweza ne tukwatagana ne baloya bafa aba foundation ne tuba nga tusasula banka ku banka ne tumuno ne Kenya n'akomaweera kati alina abaana be yatuula wali awe namulesa abajja wano nga tebalina wakusula tebalina kyakulya nga bazze butaddayo okola otya era ebiseera ebisinga ngenda wali ku poliisi anti ogira abanne kumpi wali nenjogera nabo kati kubanga okujja wano oluusi baba basose na ku poliisi nebigaana poliisi ne bagamba mugende wa Nakapachu fe wante tusuza poliisi tetusuza abantu mugende wa Nakapachu poliisi esuza basibe bokka oyaga tukusuza mukomera genda wa Nakapachu kati olwokuba bambi balaba ekizimbe kino kinene twafunayo karuumu eyo obaba nga naye tetutera suza basajja tutera suza bamaama ina abaana lwaki abasajja tebasula munange ebyabasajja nga mboozi zammwe empanvu mboozi zammwe empanvu so omusajja bwajjanga wakusula asulawa okujja nga tumulaba nga ali mu mbeera mbi bw'abanga ali mu mbeera ya bujjanjabi tugenda mu ddwaliro ne tumusuza mu ddwaliro then enkeera ne tulaba ba doctors ne bamukolako naye bino nti ttaka simanyi biki tugamba tukuwa akasente tugamba nedda leero tetujja kusobola kola ku nsonga zo naye bw'oba oyagala mulamuzi oba kooti oba kino ogenda kudda ku lunaku tumekikashuwa nti oyo tumufaako mangu abe nga tasula nnaku nyingi mpulira nti waliwo ne cases z'abakazi abasuula abaana be baakazaala abo baana bakola otya omwana wa lunaku lumu bamusudde oba mu kabuyonjo oba ku kasasiro cases ezo zikola otya era wakafuna case mmeka bangi nyinza okuba nga foundation tuwezeza abaana nga 3 abali mu such scenarios sinakubasuula oli n'amuleeta n'agamba Nakapachu nze omwana oba mumumpaamu sente abamu baleeta n'ambuto n'agamba luno olubuto nze oba wabeewa lulabirira nze oluzaala nga muwa mwana we nze njagala kola byange abo abaana abo baki bannayuganda kankuve nako oli omulala n'agamba nti nze ono omwana mukoye last week twafuna eyamukoowa ng'ava namayingo n'agamba mukoye sirina kyakulya sirina wakumusuza myezi 3 bamukwatira mukono ng'agenda musuula abemukono ne bamuwerekera ne bamuleeta wano so foundation yaffe Nakapachu Foundation tukwatagana n'ebitongole ebyenjawulo ne ba probation officers ku districts ez'enjawulo bw'aba mwana ng'ava mu kitundu district y'Iganga nga nkubira mwami Sales probation officer wa district y'Iganga nga mugamba tulina omwana avudde mu district yo teekateeka nonyawo muyina space tumuleeta bwaba wejjinja bwekityo bwe tukikola ate babadde so supportive bambi extra digest mugoba nsonga kwe tuli wano Jinja mu town tulina omukyala Rest Nanteza aka Nakapachu wa Nakapachu Foundation gwe tuli naye of course 10th December alina enteekateeka y'enjawulo ey'okukola olukuŋŋaana oba entujjo ey'okudduukirira abatalina mwasirizi still jajja okubanga atunnyonnyolako but as of now tugenda kubanga twetololamuko katini nnyo naye nga tetunnagenda wakasomesa abaana bameka njagala nnyo statistics kati roughly oli mu bannayuganda bameka nga bursaries scholarships balinga bameka abafulu because gwe nabadde njogerako naye yandaze nti olina paka ku university yes nyinza okubanga full bursaries nga bo basomera ku foundation kumanyi gaffe bayinza okuba bali endowooza emitwalo 2 then bano be basasulako ekitundu n'omuzadde n'asasulako ekitundu mbuhaafu naye nabo nga babulumi abo bayinza okuba beabosiiza na kumanya muwendo bangi nina amasomero mu foundation agawera 5 ngabambula nabo Masaka Luwero Zaize Karamoja agaba muzibe
bonna bajja wano mu foundation era sawa zino mwe bali mu tent bagenda kola registration jagala kuwaayo abaana naffe twagala kuyamba twagala kuba part of the foundation tugenda kuwa full basari 2 tukuwe ne half basari 10 omuzadde yansasudde emitwalo 6 kale asasweko bwezi kuba balabo bwavu bongi bwonna bavu bongi so bambi bafuddeyo nnyo tubeebaza nnyo then ne batuwa n'omukisa gw'abaana abagezi era abasukulumye kuba nabo abazadde kati bakimanyi mwana afunye 4 5 6 bwaba muwala tutwala paka 12 nga muwala ate omulenzi mukoma kumeka 4 5 tukoma ku 7 oyo abafulu basare 7 abafulu basare era naba amasomero gajja wano Nakapachu wafunye abo 7 we bali abe 5 basoka kunya 5 6 7 kakati bwe bava wano kati twagala sports oyinamu abasamba omupiira nga bawala oyinamu naye kiba wano musawa y'amasomero oluguudo baluggala. Extra digest mugoba nsoma Gandhi hardware store entinda abagande hardware store balese bizimbisibwe bituuka ino omutindo gw'ensi yonna basange ku Reed Complex omwaliro ground floor shop number A19 okulirana Kampala Independent Hospital kwatagana n'abagande hardware store tojja kubanga wejjusa. Watikizayo k'abaana mama graduations abayitirivu n'oyo gwe tulina wano yakanika emmotoka zaffe eza Pachu akola mechanics mwana muwala twamufuna wano mu foundation nga muto yali over 16 yava namutumba eyo naye ya graduating kati ali wano tukola naye. Of course mukyala Nakapachu wano mukuweererera abaana n'okutukwatizaako abantu abasinga batukwatizaako nnyo mu primary ne secondary but when it comes to the university level tusangawo challenge. Do you have those specific universities you're working with? Yes. Tulina director wa MOBS Madam Veronica Muchala Makerere Business School Jinja campus tukola naye era tukwatirako ku baana abawala n'abaava abo bamufuna mpola abamu bali ku full basari abasasula kakatonotono then mu Kampala tulina Metropolitan University tukola nayo universities ezenjawulo esinga obungi zijja wano ne batugamba nti kale katubaweeko percentage bweti nabo basasuleko bwekiti. Okay, thank you so much. Muchala rest nanteza. Tuli Jinja era nga olwalero twaluwaddeyo specifically tutunuulire the unsung hero of Jinja. Bwentyonze bwenkutamenga because out there abantu bawa testimonies about you. Yeah, so tetujja kulinda ate bakutwala kololo kuwa mudalire bayizo bukagukuwa already Ipsos report ey'omwaka guno yampadde yakwadde omudali ne Daily Monitor nerabye nga bampadde page 2 number hero wa Eastern region. That is very good. So you are the unsung hero from Eastern Uganda. So tuzaako ki are there those families zosobola okutwala muko ne tukyalirako k'abantu dakika 2-3 tudduke tuddeyo? Yes. Era mbadde njagala nkutwaleyoko ku bakyala abo nga bwe gavumenti tulwanyisa nnyo ebyo bya domestic violence tugendeko nkulageko ku cases ez'abakyala betulwaniridde nkutwaleko ku abo abaana betuyamba waliwo akawala ketwasike akajja wano nga katunda nnyaanya katembeya nnyaanya ku street twaleko ewaako wekabeera tugenda kuba tukyalirako one of the few beneficiaries of the foundation then tulabe batambuza batya ebintu Ben Nakapachu still along the way ajja kuba atunyonyola kikyatekedde abantu ba Eastern Uganda on the 10th of December mu Kakindu Stadium. This is Jinja still. Yes. Jinja district. Yes. Baitawo wano Mafubira Wachitaka. Idogolo. Okay, negatiddwako omukyalo ono mwanyina nga omulungi gwe bayita Rose. Yes sir. Rose oli otya? Ndi bulungi sebo. Oli bulungi. Yes sir. Amanya go bakuyita ani? Bampita basirika Rosemary. Rosemary. Yes sir. Tuze tunoonya abamu ku ba beneficiaries oba abaganyuddwa mu foundation y'omukyala Nakapachu. Yes sir. Era nga oli omu kubo. Yes sir. Foundation eno wabatuukirira olina buzibu ki era wabatuukirira mwaka ki? Nze okutuukirira foundation eno dali kandoge osoga lwensobola okwogera obulungi. I know. Gwali mwaka gwa 2020 ngawo bakendeeza mu covid.
wenawulira announcement ku radio NBS amukyala Nakapachu announcing ababasobola okukola mechanics ne driving. That is good. Newulira nakoba zena nsobola mechanics and driving. Nafuna transport naida ku office Nakapachu Foundation. Namuwaire ensonga dange kubanga nali mu kyalo nga ntamuzana nani mugene. Of course nali nzira mulimo. Nyanya ne mukene silverfish. Yeah. Wenatuuka ku office wa mukyala Nakapachu namunumizamu ensonga dange yankoba ati soke zira buzibu twida kugema kushi ku mukono. Awo wenewe yangemera ku mukono yantoola mu kyalo dinali kuba biserebe nali namutumba. Navaayo naida muno mu Jinja. Yampa full basali kuba nayo tisobola nganzira ngandi dokanika novuga ayi nganzira driving permit. Yansoka yampa full basali atisoko ojjo training nga ufune permit then obe skilled into sobola ovuga ki motoka kuba obozira permit oba tosobola kuvuga motoka. Of course. Kubanga ebezira akwidi. Yes. Yampa full basali yampanira yanfunira rent buli kimu naida mu Jinja. Era natandika osoma ngera ni mu Nakapachu Foundation. Natandika ngosoma driving yange wendida ku foundation wenkola. Soko lindeko ogenda okwegatta ku foundation ngomanyi okuvuga n'okanika emmotoka. Nali ndi ovuga n'okanika. Lwaki waddamu ate okuyiga okuvuga? No, wale nali nga okukipinga skill eyo nga tijerabira kuba buli bwobanga tuvuga motoka weerabira. Nako basigalayo ng'ovugamu tujja kutwala wale ku interview ng'olwedde oyidi buli kimu. Aye nga njayo kuba tyajanga buli nakunti buli nakunja kusoma. Njayo nabayo like 4 days naida ku mulimo nakola ku Nakapachu Foundation. So kati omanyi okuvuga ina ne permit? Yes, njiri. Motoka ovuga motoka class ki? Mvuga class B. Yeri mu motoka bikachi? Mu Prado, aba mu Primo, Corolla, auto motoka donanga dili mu auto. Automatic cars. Tosobola kuvuga ya gia? Ajia nsobola ogivuga ayi permit yange ba leveling paka class eyo. So oyina permit kati? Njirina. Omanyi ovuga motoka? Ndi ovuga motoka se. Nakapachu Foundation bakuyamba okufuna permit. Yes sir. N'okwongerako ku bwa makanika. Yes sir. Okanika ki? Because okukanika kunene nnyo mu motoka okanika ki? Oteka mu muka, ojja mu muka okola ki? Most especially nze ni skilled mu power engine. Okukanika okutereza engine. Are you sure? Yes, okufittinga mu CUZedo. Abantu bakulaba tolimba. Of course. Tolimba. Sendiko gera ku kidisebo. Nsobola okufittinga mu CUZedo. Nsobola okunaza valve sedo. No arranging mu bulungi. Era nsobola okutereza power system yona. Motoka. Motoka. Okay, omulimu guno gw'okukanika ogusanzeemu buzibu ki? Era okanikidde myaka emeka? Kati okukanika ndijja uno okuweza myaka 2 nga nkanika motoka. That is good. Obuzibu bwendagaine muntu nafuna okusomoozebwa nti bangi baali baidi nti abakazi tebasobola akola ki kukanika motoka nga nafuna okusomoozebwa nga baidi nti sobola. Abantu we bakubona tibakunooma olwa height yo nti era bangi baali banooma nti sobola akola ki bakubona ng'omwana omuto bakati ono omwana tajja kwonoona bintu. Yes, ngera omuntu akoba nokoba ati oyo tasobola akanika ajja obona nga kyanoomye nkikoze then yayikiriza nti of course omwana asobola okikola. So omulungi tulaba yali agadde okumanya olina garage specifically wokanikira kati? Yes. Bagiyita batya era esangibwawo? Nkolera ku Kirinnya. Kirinnya yeri ebeera abantu abalwana ennyo wansi eyo? Wansi eyo ku Kirinnya yeetera obaga motoka ga oil ega parking. Yes. Okay. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga twasazeewo tutunuulira omukyala ali celebrated in Jinja nga adduukirira abatalina mwasirizi mu Eastern Region as far as Busia, as far as Mbale, as far as Manafa, Soroti crossing over to the other side, as far as Mukono. Era nga abamu ku beneficiaries betusazeewo tunoonyeeko mu community tusanze mwanyinango ono mulungi Rose nga makanika wa motoka era nga avuga n'emmotoka. Yes. Oyina emyaka emeka? Nze kati na 20 years. 20 years? Yes. Wow, that is very good. Mukyala Nakapachu yakusanga oyina emyaka emeka? Mukyala Nakapachu yansanga nina myaka 13. Myaka 13? Yes, sir. Atambudde nawe myaka 7? Yes, sir. Oyogera naye omuwuliza? Yes, sir. Wasembye ddi okwogera naye? Ne kati nva beera naye. Ne kati nva kwogera naye? Yes, sir. That is very good. Okay. Of course,
abantu nga bano tubeebaza olw'omulimu gwe bakola ogw'ettendo nti adduukirira tabamanyi tamumanyi ono yamuwulira muwulire oli ku radio naye oli n'awaayo obudde bwe n'agamba nti kaamuyambe amudduukirire in the wrong run. So tugenda kubanga tukuleka wano woosula naye ffe tuli bagenyi abatakyala nnyo nnyo ojja kutusonyiwa tuli dola ntunywa ku lwendo lw'amazzi tukwagaliza birungi byereere. Olina enteekateeka wali wakoma mu kyakomeka we yakusangira omukyalo ono? Nali nakoma mu senior 4. Mu senior 4. Senior 4 yo nga wagiyita? Nagiyita yampanirako nenjiyita. Ye yakuyamba n'okusoma senior 4? Bannange kati olina enteekateeka eziddayo okusoma? Kakati nina concentrating ku minimal gyange. Oba oteekateeka kufumbirwa? Nedda sebo nange njagala kuyimusa baali abamabega. Olwofumbirwa eddi? Time mweri tofaayo sebo. Asabana baba batuseko ku levenda nange njatandikira. Jove wammwe maama wo gyali ne taata wo? Gye bali sebo. Bali batya? Gye bali balungi sebo. Bali bulungi. Watandika okubadduukirira in one way or the other? Yes, because when bafunyeeko kasente oba buntwalo mpaka 15,000 mami kuba naye talina amuwa. Batobo oba gwasembayo ewammwe gwe mu Galanda? Nedda sebo. Eri abato? Yes sebo. Baliwa? Omu ali ku ssomero omuwuno wali. Gw'omulabirira? Yes sebo. Kale tweyanza nnyo tugenda kubanga tumuleka Rose alina the minors babeera nabo betusawa kuteeka mu camera but twagala kubanga tukwagaliza birungi byereere Katonda akukuume. Ndaba wana kakomoko kagamba you love Jesus. Yes. That is very good. Yongera okwagala Nabi Isa kirungi nnyo. Nsigalenze Ibrahim katuongere okubanga twetololamu tujja kubanga tukomawo Rose katumuleke akole ebirala Pachu Vocational Institute Bridging the Gap. Yes, muno mwe wayita okuyigira obwa makanika. Yes, kale tukwagala nnyo beera bulungi. Wano we tuli tuli ku The Fantasy. Thank you. Bano be bamu ku ba partners baffe era be bamu ku batuteeka mu ssente. Bataddemu nnyo mu kino ekintu kyenkugambye ekyabakyala okulaba nga kibeera successful. Fantasy batuwadde stage, batuwadde amataala, batuwadde screen. Ku luli olunaku ekakindu mu kisaawe. Okay, that is very good. Batwanguyiriza mu mulimu kubanga nawe bumanyi nti ne foundations setulina nnyo ba donors kiri awo ne bwe twamutuukirira omwami ono ye director yatwanguyiza era tukola nabo si mu kweyo launch yokka naye n'emirimu emirala olabye foundation abasinga obungi baagala emirimu biki so bana abakozi abali mu restaurant eno bw'abanga ina bayagala kuba bukubisimu mumpereze foundation ku gundi yange abakozi we bati. That is very good. So foundation gwe tufunira omuntu omulimu abadde asuubira okwetta n'afuna emitwalo gya 2 oba 3 abataakirizaako. So sebo tukwebaza. Thank you so much. Webali nnyo webalire ddala. Okay, basically bano abaami of course omukyalo ono okumakinga this successful story atambula n'abantu mu biti ebyenjawulo babeera bangi nnyo. So management y'ekifo kino we tuli akadde kano the Fantasy Lounge bo ogwabwe gwakulaba bwetaavu bwa Nakapachu ne bamudduukirira era nga mu nteekateeka ya Nakapachu ya 10th December wali Kakindu Stadium bano ba providing the stage lights sound. Yes. So kitegeeza ekivulu kiba kiwedde because ebyo bye bikola ekivulu sajja yakikoze. So nkwanirizaako muganda wange bakuyita ani taata? Manya ndeboze bampita ambitious muhwezi. Tukwanirizaako muganda wange bakuyita ani taata? Bampita Bogere Philip nga se director w'ekifo kino. Tweyanza nnyo okubeera nawe mwami Philip. Briefly to sharing muko kati ninyo in a few minutes mutambudde mutya ne Nakapachu Foundation. Okay, neyanza omukulu. Nakapachu Foundation tukwatira wamu emirimu. Organization ya mchala Nakapachu eyambye abantu ba bulijjo abatalina buyambi egezaako okuddukira abantu mu region Eastern region generally. Kati ngafe Fantasy Nakapachu Foundation bwe yatutuukirira ng'ate tuwa abaana betuwa emirimu ne banonyamu abamu ka tuition abamu ne banonyamu ka fees ngafe Fantasy. Fantasy is a big brand. Twina ne other sister companies naika tuwa front in the Fantasy kuba ya providing the PA system
screens wetumwetagira abeera wate naffe bw'aba atwetaaze mudduukirira bunnambiro kuba si kikyenga omuntu kati fantasy ekolera wamu ne Nakapachu Foundation era twagala okulaba nti omukolo guno gugenda mu byafaayo fantasy kafo kakusanyukiramu embeera njiraba abanoonya ekyokulya era njagala okutwala omukisa guno okutegeeza abagenda okujja mu organization eya Nakapachu Foundation kola olunaku nti after party eri wano kigwera wano teri walala era gwe mukasa abe Kampala abe wabuli anoonye essanyu mu Jinja kyoba osooka olowoozaako it is fantasy launch tubeera ne workshops wano aba birthday parties baby showers free of charge to charging by the way twagala kuddiza ggwanga good yes so briefly that is fantasy so wano muli open when to when what time to what time Monday to Sunday 24/7 tubeerawo security yaffe weeri abakozi kamera nziraba yes buli kyowulira nti kyakabi mu Jinja sincerely speaking the number one sport mu Jinja tolina walala we next to nine fe twevuganya feka twevuganya feka number one number two yes twebaza aba fantasy okutambula n'omukyalo no of course it is a cool environment kafoka thank you naffe we tuli akadde kano tulaba embeera everything is moving on very well era after party abantu oluveeka kindo basibira wano kuba ffe ekyaffe kyabakyala ate kyamisana kati waliwo agandize kasidagala kusula mu ngatto n'agajjano fantasy n'akikuba so manager Phil lastly nga tuwunzika kowoola abantu in case omuntu ava Mbala yagadde kucakalamuka ava Kampala ava Mukono avaawa nziramu okutegeeza abantu ajja mu Jinja muno ne 17 ngezaako okutegeeza abantu bonna buli anoonya essanyu gwanoonya stress okugigoba totunula walala it's only fantasy the fantasy launch kafo kamanyikiddwa mu nsi yonna si Jinja tubeera ne batourist bajja wano it's not only Jinja citizen no so mikolo mingi tero okubeera wano kati ne Saturday ejja omwami Shiru yasazeewo agenda kubeera wano agenda kubeera ne experience yasazeewo mu Eastern region wano agenda experience eri wano 12 teri walala wonna mu Jinja oba mu Busoga eri wano onalabika ajja olaba bawulidde Shiru mukyali wange mukwano gwange kati ali wano mu bifo byonna ebiri mu Busoga yalonze wano the fantasy lounge yes sir Kale, thank you so much. Of course, ayiseeko mu Jinja, ava Mbale, ava Mukono, ava Kampala. Pass by this place, of course, the fantasy lounge. Bayina local dishes akabi abagala okulya nga tozze kuba ndongo so yitirawo n'olya emisana and you go back home. Si kyamisana ky'okukulu wabeerawo ka coffee abagala ice cream. Mu Busoga ice cream lwaki nedda tewali mu Busoga wano embuzi esinga okuwomanga eya fantasy ekyo nkuwe obangi mugulireko inshallah asampulireko tulabe so okay ladies and gentlemen tetugenda kubanga tusukkawo njagala kwebaza bapatanizi bo mpozi abatambula nawe kano kabadde kakodyo mukasembyayo omukyala akyasinga okuyimba mu Uganda nantalabika nanyini ddoboozi omumbejja Juliana Kanyamozi ekifo kino tukigulawo nga 17 officially a grand opening yaffe 17 December yes tulina wano Juliana tulina wano David Lutalo tulina wano Mariachi tulina abannabosa buli muyimbi wa Uganda gwomanyi wakabi wali wano 17 December so misati yokosa thank you twagala kwebaza njagala kwebaza Philip and my friend Muhwezi thank you so much okuddiza guba mwoyo mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula n'omukyalo ono n'okugasa environment ne community mwe muwangaalira mwebale nnyo mwebalire ddala nsigale nze Ibrahim Mukasa mukyala Nakapachu tuwayo obugambo nga 2-3 tudduke njagala kusooka kwebaza mwenna abasiima first of all byenkola omanyi abantu basiima ogenze naye Mukasa olaba otindiza olugendo nojja njagala kwebaza bakama abo ate era nawe nenkwebaza
bannamawulire tetutera nnyo kwetegeera yomu aba alwana alabe nga munnakawansi naye thank you so much kino kyonkoledde nsaba mukama yekka yabakudizaawo ate era nenjagalwa n'okwebaza nange nina benkola nabo team yes timu gyenkola nayo thank you so much lwakubanga abamu tebatera nnyo kwagala kubeera ku zi kamera tubebaza ba directors bange ab'enjawulo my co-directors thank you so much and my bosses ku NBS radio thank you so much naye above all my fans bannange ng'ennaku z'omwezi 10 tukimalire ekakindu mu kisaawe wa 12 bw'oba oyagala abagenda okuva ekibuku 12 bayinza n'okusula eyo partners bengambye nti no the fantasy lounge mwebale nnyo mwebalire ddala thank you so much kale of course nja kwebaza muganda wange ne muganda wange ono management ya the fantasy lounge thank you so much mwebale nnyo mwebalire ddala tetugenda kubanga tusukawo gyonna gye twatambulidde abantu ab'enjawulo abatambulidde naffe thank you so much my team thank you so much to the girls to the ladies to the men to the boys to the boys out there bodduukirira bambi webale nnyo management yo eya team yo kikulu nnyo because honestly odiza abantu awatali kusosola mu mawanga awatali kusosola mu madini awatali kusosola mu bantu gye bava ne bibiina bye bawagira tobiriiko tenti tewaliiko mboliwe naale mungu sibaliriwa people fertility fayiro zirabireko mbwatu ne rangi ya fayiro terina kibiina ebyo tubiraba mu bbiya biri mu mukaaga so njagala kwebaza webale nnyo bali ddala ne muganda wange Philip mami mwebale nnyo 17 December inshallah nange nja kuba mu Jinja but I'll first come with DJ Shil Shil chali wange akola ne Vision Group nkwagala nnyo then David Lutalo muyimbi wange ne Juliana mukwano gwange nange David Lutalo Mariachi mukwano gwange so nja kujja lugenda balwa kumeka 17 ngera kubera lwa mukaaga inshallah nkola ku Friday then lo mukaaga nkerere wano so nja kujja abantu be Jinja Iganga Bugembe Wairaka Namulesa Mukono tukomao mujje tubere wano Juliana nga ayimbira ddala for the first time this side by the way banga liba dedene so mujje tuwagire Juliana MC Mariachi David Lutalo Ibrahim Mukasa Banabosa Nakapachu fenna tugenda kubeerawo okusokera njagala kusooka kwebaza ba sponsors baffe mwenna Nakapachu Foundation okusokera ddala banafe aba Pride Microfinance thank you so much for supporting us the Fantasy Lounge Neutral Herbal Life banafe aba Paco Events UBC Capital Outdoors Kampala ne Doctors at Home Medical and Surgical Center Jinja abo batujanjabira buli mulwadde gwe tufuna ku foundation kubwerere thank you so much God bless you Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mubere bulungi mweraba